Nera we are back. Omulabi waffe wa Braze Media akawungezi ka leero nze Braze Jordan Senoga ne Frank Ntambi. Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the connoisseur, the juggernaut. Kakati akawungezi ka leero tuze n'omusajja ali special. Omu ku bayimbi abakuba hit songs one after another bwe tutawulirangako in any rango. Era nga bwe tujja kiraba mu maaso awo. Mukulu kayeyogerera amannya ge yekennyini. Mwenye ni dobozi Nutty Neithan aka Wamawungu Nathan aka Nutty Neithan aka Sub-Zero the producer. Omukulu yatuyimbira ezimu ku nnyimba ze nga bakuwa ekyonywa oluyimba olwakuba East Africa yonna n'abatamanyi Luganda ne baluyimba nga tubalaba mu challenges nga TikTok ndowooza yakatandika nga ekiri ku internet kirala. Nutty Neithan tubadde twagala tugendeko ko mu musical jane katono ye kenyini nga yagitwenyumiriza tumumanyi nga Nutty Neithan naye abeetaaga okumumanya ekisinga kaawo amannya ge ag'ewaka na waje yasinzira okubanga ayingira mu kisaawe kya music. Nze Wamawungu Nathan ndi Mugisu banzalira waka twali ku Musakoti. Okay, naye nakulira Kampala nengenda nensomerako Mbale, nasomerako Jinja, Kirako Kitiki, nenzija ku Lubiri SS, nensanga muganda wange ono. Nemala nengenda ku St. Bali ku Dembe, Mutala Maria, nenkola senior 6, kati nengenda Nkumba University, nasimako 2 years and I opted for this year. Sente zabula, kati awo nensoka nenkola ki, nenyingira music industry. But all these years I was a dancer. Osega ne ku Lubiri nali Mr. Interact, amasomero gonna ge naliko nali Mr. Interact. Naye nga bamanyi mu dance. Okitegera nzo switching to music. That was 9th October 2011. Nalambu nsobola okuyimba nempandika nawandika ennyimba nga 2 okwekakasa. Why can you? Before you released a single? Yes, naziwandika ku full scope. Nengenda mu baneighbor nembagamba okimanyi nsobola oyimba naye tuyimbiremu antekawo beat. Nenyimba bagamba why maybe you can okitegera nga funa courage to sing okitegera. Yes, kati afterwards nentandika okulumba zi studios nasanga Babichawo nesanga Maro okitegera netutandika okukola okuyimba. That's when that was like 2012, 13, 14. So it took me like 2 years to make that big song Bakocho. Yeah, it took me 2 years. Yes, awo nenkuba Bakochonywa okutuwaka kwabise mutemala mulimu chiza nizo zonna. Yeah, up to like 2019 awo nenkuba kwate chupa okitegera. Yes. Then 2020 COVID embayisamu omunnyo gwanoze mu bazi. Yeah, so right now ninawo EP bagiyita Undisputed Dance Flow enenyimba za dance oluzokka. It inspired by the COVID gun. Try to cover disco nga buli omwa kubira mu diro lye. Okitegera. So kati the inspiration came from all of that. Nakoze nyimba mukaga. Ziri ku stores zonna YouTube, iTunes. Wonna wali music. Yes, zonna we ziri. Awo endise. Wow. Yep. Twaniriza EP eyo ndowooza Frank ndowooza mwina gye mututegekeddewo. Nedaki kibalira just okwongerezaako alina wakonyeeko n'agamba nti wakati wa 2009 kwatayogedde mwaka atwegattako ku Lubiri SS ne tubeera nga tukwasaganya ekintu era abadde mutuufu yali yakajja Lubiri SS that was 2009 tutera otegeka empaka awo zituyita Mr. Interact ono nga tumulonda mu baana gwe tulowooza mbu asokkulumyemukko mu bintu by'ebitone mubamu abayimba mubamu abazina mubamu abolesa ebintu ebyenjawulo naye mubonna that time I think he was new because it's a very challenge okubeera nti ozze mu ssomero ng'eryo nga ddene lirina abaana bangi teri akumanyi nnyo but within just 3 months or 2 months nobeera ng'osobola okujja nga teweetiriiridde n'oyolesa kyonna ky'osobola okwolesa ne bakuwa engule gye bayita Mr. Interact. So twagimuweerawo 29 nzijukire mpaka zaliku waliwo akagondo Jacaranda. Yes, ne tumuwa n'abeera Mr. Interact waffe n'atutwaliriza ebbanga
era nga nze ndi mumwekkaanya kuva dda nga ndi so keen ate ekintu nti wali mu class yemu like sigamu yali ansinga class we are in the same class naye ng'ekitone kye kiri waggulu era nzijukira nati ojja kuncollecting embeera nga ndi mufu walina ne muganda wo erubiri era before you Boy Philip yali waka balina dance crew yaabwe mu 2008 bwe bali basinga obwaka. Yes. So nzijukira nati ono nti baforminga group ku ssomero. Group eyo yali y'amaanyi nnyo nga bazina amazina like b-boying, popping, locking, ago nga teri agabasinga. 2009 b-boying was one of the key dances in schools. B-boying n'amazina ebika ebyali awo eby'omu street kubanga there was a movie Step Up to the Streets omwavange kati era ffe twali ba b-boy ya family yonna pozi n'ekirala nalina muganda wange bamwita Crusher Bones twakolawo group ya Cramp UG yali style ompya nga abantu abasinga bali mu b-boy naye ng'ate kati ffe tuli mu Cramp kamasaati okitegedde stomping ojjukira stomp the yard kati twakola crew bwetyo kugundi ku lubiri also okugattako that is when I started kubanza yali akola mix ezaffe ez'abadancers. That's when I started getting into production kuba kati ndi producer era abadde takimanyi nze ndi producer era ennyimba zange zisinga zazi producing work to work I produced it nina ne data walu nsano tubazanyira I can rebuild it from scratch right now bakwechonywa banyigawa mulimu ki kwate chuku ne what did you do I produced it ndi producer lwakweri nyala production nkosa dala nkosa sub zero kubanjagala kwekweka bwe ochitegera it's another persona omuyimbi Nutty Neithan what has triggered my mind okubanga he's a producer kubanga wawuliriza music we ayina engome ezikubira ddala nga zo ziri zanjawulo nnyo ampozi n'ekirala oyogedde ku kyokubanga wali dansa nekineewuunyisa nnyo ate ekirala being at Lubiri SS okubanga wawangula Mr. Interact it is si kyangu kitegeeza wooli toliwo by mistake. So kyebalira okubuuza ekirala Mr. Nutty nti tukulabanga oblossominze as a full music artist ali akubye ennyimba eziri ground breaking ezitambudde East Africa nakati because Nutty y'omu ku bayimbi bemanya abatono abalina theme song kyentegeeza nti oluyimba olwo nakati bwe balukubira abantu baluyeeyanga abayeeya national anthem okitegeera abayimbi batono nnyo abakina ate nga talina luyimba lumu babbiri era tumumanyi nga utogera ku club songs enyimba z'ama club pate oba pate songs kali y'omu ku bayimbi abatono abalina ennyimba ezisukka 5 ti mwaka ku mwaka so kimanyala okubuuzaamuko nsonyiwa okuwamba yes nti oyogedde ku kyokubeera nti wakozesa element ya dance before you started then no morphing no turning into an artist ayimba naye nali nino okulowooza okwange nti Uganda twayitaga an artist asobola okubeera nga mugundi ye mu boxes ze atikinga dance atikinga ne music okuyimba ng'olaba MJ kyafula MJ okuba wakabi ng'azina performing entertaining ate kati kineewunyisa okubeera nti ate wajja mu kuyimba ate dance n'omwerabira just abawuliriza ba Braze Media obatwale. What I can tell you about that sijja kulimba mbu I left dance. I've never left dance kuba olaba nze I come up with moves for my songs era noyembera mu studio I dance kuba olaba since those days nze nkola mix nenkola choreography then netugaya netuzina kati kyeneyongeddeko nkola mix nenkola dance choreography nenkola n'oluyimba then nenkola nenutwala ku stage bw'akuba obuzibu obuliwo setup ya Uganda eri different from the American setup okitegera kuba neolaba ssaawa zino abantu abaleeta badansa tebakola choreography nabo except if it's their show okitegera normal setup ya Uganda nzibu nnyo nakikolako negwebuuza all the big shows I did Coach's Busy Signal nenkuba Neo nenkuba gundi bagita batya Zina Award nga nina setup I had my dancers I had everything naye kati promoter ojja mugamba owaayi nze njagala $5 million kuba nzija ne badansa
yagambe nti njagala ojja oyimbe tonyumiza badansa. So they removed that aspect of dance from my career because I can't present it. Naye webeerawo ojja kulaba. If I get that platform, you will see because I still have the ability to dance. No ngamba nkube wendi miru wano ngena jikubira. Program eno ebeera exclusivity kuba celebrities oba abayimbi n'abantu bonna ba public figures betuyina. Awo tugambye so tukubira speed miru tetugenda kugamba nti tulage naye ate kiri evident kubanga kiri evident omukulu atugambye Frank Ntambi is an eyewitness okubanga ku lubiri si somero lyoyogerako obwogezi just like that n'ogenda nakyo bwoti. Kakati ensonga endala gye nandyagadde okubuuza nze nganze omaintaininze otya discipline kubanga abavubuka oba kubanga music type gy'oyimba abavubuka abali mu eyo bano barapa bano bayimba dancehall si kyangu kubeera nga maintaininga discipline from where I started from up to today. Sikuulirangako in any rango naye ate osigadde ng'oli relevant. For me nze nja kugamba maybe one I've grown up in violence. For real, I've grown up in some violence. Might not be as violent as other people. Naye nkulidde nnyo mu bintu bwe bityo kitegeera mbadde nnyo mu ghetto esolenzi manyi but nze nalaba nti asirise teyejjusa okitegeera. So ze sisobola tosobola kundaba mu ntalo era omuntu ne bwanvuma yaba ajja kweddamu yekka if somebody says that okitegeera jagala naye kati omusajja talina buzibuzi kuba raga wange for good time. Okitegeera even my music is for good vibes. I don't do bad mind music. Okitegeera nze njagala happy. Ate buli omu since abeera ayagala happy era baba bagenda kubeera happy. So that is how I keep myself. Era ne that kind of violence it cannot connect with me because already jukira vibe gyotambula nayo era gyeweetoolo. That is what you surround yourself with. So I can't mix with violence because already I move with good vibes, positivity all the time, positivity okitegeera. Yeah. Abakyala basumbuwa nnyo abavubuka abalabika obulungi nga ggwe naddala ng'oli mu limelight obanga oli kati nga ggwe kyoli in the position you are kati tofuna challenges kubeera nga abakyala bakusumbwa emailing you whatsapping you. Kibeerawo it happens but ng'omuntu era ategeera you have to handle yourself ate ng'omuntu olina okubeera ne principles okitegeera olina okubeera ne principles. So I have my principles that I move by. No matter what, oba kiki oba mutima guulira gutya oba empale ezimbye etya, I follow my principles. Yes. Before I pose any other question for you, simanyi Frank Ntambi balina ekibuuzo ekirala gy'oli. Yes, Nutty era mumanyiko nnyo tuvudde myaka emeka 2009 paka 2023 myaka 14 years. Era career ya Nutty egenda okutandika nga naffe tutandise okutegeera endongo bulungi era nga tusobola ogyanalyzinga era Nutty mukozeko stories nyingi nnyo. I've reviewed so many songs of his, I've reviewed so many albums of his. Nutty kyenjagala otanyeemuko abantu kyabadde batamanyi. At one point I know for a fact that you started out as someone who was doing hip hop for some time. Yes, era waliwo benagambe waffe because I represent so much in hip hop. Benagamba nti we were robbed of a talent yali yamanyi mu hip hop music wa Uganda. That was Nutty Neithan. Ne bagamba tetumulya nga kube n'oluyimba olimba Ntambi wana bwanyi musajjawo. Just mbadde njagala you clarify on that and why watuleka n'otwesonyiwa n'ogenda mu dancehall genre ennungi ennyo ne because of my selfish reasons I would want you back at one time or another. Let's go back to the aspect of dance. Mu dance nali nkola b-boy and grump. Those are hip hop dance elements. Okitegeera kati mu kukola mixtape wano nali nkola ki kola za hip hop okitegeera. So after getting all this inspiration of the hip hop netandika okukola beats zange nenkola ki netandika okukola mixtape era abamanyi enkumba bonna bamanyi nali mbazanyira mu mixtape zange before singing. But what I saw it quite early. Nalaba nga hip hop wa Uganda takola ki tatunda okitegeera. And while I was also figuring that out okitegeera nagenda okufuna vocal nga ntandika mu rapping nentekamu vocal gundi
tuning. So it's like I'm singing, but I'm singing punchlines. So so that's what they call raga. So I'm a raga muffin, but originally I was a hip hop guy. The punchlines are good. If you're a hip hop and you listen to all my songs, or just to get punchlines, well, what is it today? Based on how I'm theatrical, yeah. Yes, Kati, ona gundi joyogedde era abamu ku bantu abandi abadagamba Ntambi yalese atya ekyo kiyitewo. You've said hip hop walaba tatunda, but that was 2011, 2010, 2011 to 2012, and for us in hip hop that is the emyaka gye tugambe egyo egyatukwatira eddala between 2008 paka 2012 or 2013 wetwalabanga hip hop mu Uganda was on its rising eri waggulu nnyo. Later naberanga declining for one or other reasons I can't tell right now. Kati ochasatinga ekyo kyomuno yali tatunda yet waliwo abali bali successful. How I assert it is that mukutunda zendaba gundi because there are waliwo groups maker for starters. Waliwo Baboon Forest, waliwo Navco Clear Cut, waliwo Bataka Squad, waliwo Bavubuka All Star. But at that time I was more of a dancer. Kubajjukira olembala buguma okitegera olujjukiro kati olunga at that time I was still okitegera tujja mu 2011 that is when GNL took over the whole Gundi okitegera kati era nawo wobanga otandika ate omuntu n'omulaba nga okitegera but also that's why I was like simultaneously while I was figuring it out I found myself adding a tone to my raps. Ngaola Drake ebyakola. Okitegera. Ngaola Drake ebyakola. I might even be a hip hop artist who just jams on dancehall beats. Okitegera. Yes, I might still be a hip hop guy. Kuba kati nze newoleta beat ya hip hop wano ngenda kugenda gisabulirawo. Okitegera. Yes, and abatamanyi 2017 njukira waliko project baita Vuka Cypher. Vuka Cypher atamanyi Cypher kyekito okubeera nti bakunganya ba artists abawera basukka mu naberanga bakuba ku ngomemu ne bajjayo their lyrical prowess era ndoza ku Cypher yona project eyo according to the critics bagamba nti go muku the top 3 out of the 8 abali ku project eyo abakikuba ennyo nekineta ku chale ku gundi eno nti we are saying nti ovudde mu 2011 paka 2023 miaka 12 you're on your top okitegeera nti buli mwaka you either give us one song or 3 songs ademu 3 songs ezo nga 2 of them are themes okitegeeza genda okubeerawo one omulabi wa faali eyo yali yagadde okumanya the challenges zoyiseemu because bangi abakulabirako bangi bo inspiring naye tebafunanga kakisaako the challenges zoyiseemu okubeera nti o maintaininze your stardom, but not just the stardom, but your musical affluence. Okuberanga oli wa kabinyo myaka gino jonna. One of the challenges the MPCMU, I think that is why they made a federation. Okay. When the city wabi, but I would have been much further if it wasn't for some people ngaba batwala sente. Like let's say okay. For starters, city member UPRS, that's the first thing. I'm not a member, but collecting hit songs. Yes. And I have very many hit songs. I've never received a single coin. So that is what the federation is trying to figure out. Eranze wemumbuza ku federation zenzuwagira bulungi nnyo because ola ne ba chance nalubega bavayo ne bagamba munnange ki ekigenda mu maaso. Okitegere. Well, Kenzi agamba what is going on. Even if I'm not a member, okay, I'm a member, but okay. Walo never member nga omwali naye nga tebagira. So that is one of the biggest challenges that is facing us musicians. Yeah, as an individual, I've never collected any gundi naye era nyimba basiba bazizanya buli lunaku buli weekend bazizanya. So that means they are collecting. But I've never received a single coin. Because the was Nutty Nalwachi alina moral authority okwogera maaso ga camera aluddewo mu game
bantu bayimbi batononya basobola n'okuweza emyaka 5 mu industry ya music anywhere mu nsi yonna nagyoba ogenzemu so someone akisinga emyaka 13 n'okweyongera yate nga tannaba kugooka so nekitweta ku nsonga enkulu eno gye twali twogerako eya associations ezibaddewo organizations ezibaddewo and you've been clear okugamba nti you are not a member of a UPRS which is the collective management organization esololeza sente eri members baayo n'abatali because eri egenda nga collecting a bundle of rights watali era kyandibadde fair ekubeera nga royalties zamwe bazidistributinga bulungi era nitwogera ku kya UNMF Uganda National Musicians Federation okubeera nga ezze era yugomu ku bayimbi bemanyi ababaddeyo mu meetings zaabwe obaddeyo that is on record era nga abantu fenga abali ebbali olumu nti ebiruubirirwa ebya federations organizations ngezo olumu tubibuusabuusa because we've seen eno si ebadde esoosa okujja we've seen ezibaddewo but ezimu nga one or other reasons zibeera disbanded probably ngaebiruubirirwa byabwe babitukweka oba nobikweka ba members baabyo. How sure are we ku kino nawe kyetugamba muno kyolimu kigenda kukiikira interests zammwe abayimbi? Let me first clarify this. According to my knowledge, first federation is the association. Federation in kungano ya association. The individuals. I don't really need to be part of an association to be a member of the federation. If the federation is for musicians and I'm a registered musician, I can be a part of that federation. Oshitegera kati ensonga ya federation ya ku magnifying ku investigating where is the problem. Oshitegera kwa kati bana bakola za association bagenda ne bafuna obusente bwabwe ne basirika nono nakola yenasi. Oshitegera but tebatuka ku nsonga entuufu. Oshitegera that is why the federation is there to figure out what is wrong with the music because the association is separately zigula gundi nga tezikonjola nsonga okitegedde. So the federation is putting all the associations together and investigating to figure out what is the real problem okitegedde yeyo federation. Kale ekibuuzo nga sinakuddira muganage Brace ekirala ekimbo by'omutwe era nga nkibuuza kubanna nga bali mulimu guno nti industry yaffe ya Uganda 10 years ago nati wagiyingiriramu I believe 10 years ago and more emabega because ojjo togedenga 13 ne 10 years ago nti our industry mu Uganda yali emukweze esinga okubuuminga mu region even on the continent then somewhere nitulabanga our competitors for example Nigeria not even going Nigeria Tanzania here and Kenya nabiranga batusoloobyemu then before we knew ne West Africa Nigeria Ghana have picked up Rwanda nsi nyingi nnyo kati ngandete ekibuuzo ekyo even your analysis on the state of Uganda's music industry na lwaki other industries zituleseewo tesaawa zino tuba tugenzeko nge Nigeria all their stars esaawa zino bali mu kukuba bisaawe outside even their region oba kitegeera some are in America they are doing collaborations they are getting investment deals they are doing big on streaming platforms kiki ekisinza okulemesa ffe Ugandans n'abayimbi baffe okubeera nga enough we are taking on the same journey and course. That is the problem that we are working on right now nga federation. I'm not a cabinet member but based on what I've seen kyetuli mu kukolako kuba olaba music industry is not rewarding. Eteri rewarding kuba olaba waliwo ensi omuntu akuba oluyimba olu one song like this naba nga teyeetaaga kuddamu kuyimba okitegeera naye kati wano okubeerako olina okupika system nga otaddeyo luno ozizaayo luno otaddeyo luno ate olagamba owaaye okitegeera but that is not supposed to be the way because the more you do this you're going to get tired okitegeera and you're not going to be rewarded because now omanyi wano Uganda bagoba okitegeera so the industry is not rewarding so we are not able to grow from Uganda. Okola music wo nasigala wano naye kati oli gaya akubeka hit kasazeewo kagenze Kenya kagenzewa akayimba ko kenyini ne kamusubwa sente ezigende Kenya ne Tanzania collaborating nabo bagaya tukwataganye tutya okitegeera bakola zi media tour based on one song which has
Oshitegera, it has funded wakati Oshitegera, it has funded everything. Yene kuluyimba lumu ogenda okulaba nga akoze collab n'oli n'akoze ne bakola remix oluyimba lwennyini eruddamu ne luzaala ate n'afuna ki n'agrowinga fan base ye n'ebeera countrywide. Oshitegera, in that when they come in, that's why those guys bajja wano n'akola media tour n'akola ki n'akwatagana ne systems zonna ezikwatagana wano. Oshitegera, after 3 months ogenda okulaba why Kiss Daniel agenda kujja Oshitegera. So the Ugandan music industry is not rewarding. Because we lack systems. We don't have the system. Because if we had the system, some people just do 2 songs and they chill. Yes, nati kisembereyo ddala sina za kazindaalo ali kiri very critical. I can assert that industry yaffe nebyokubisinza okugibeza mu state gyerimu, we reached a stage where politics yayingira music industry. Okitegeera nti sinewe nimba sigenza nnyo mu details, nimba ngenza just ku UNMF essaawa zino eriwo. I can say, or you can correct me if I'm wrong, nti the spirit olumu ebintu bino mwe bijjira sometimes wabaawo background ngeeyo eya politics ejjamu nti n'essaawa zino gye bakuŋŋaanidde Serene Suits etulabamu elements z'abamu ku ba leaders abatwala eggwanga lino, tulengeramu ba prime minister abazze bataddemu ssente, which kyenjagala because government of course eba ina okuteekamu because ejjamu ebajjako emisolo so kiba kirungi n'ebeeranga ekola ki ng'eteekamu, but kyenzako okugamba there is this direct politics olumu atera okubeeramu. At one moment in 2016 ne bafunayoko ku bayimbi abamu be bateekamu ssente ne bayindosinga oluyimba lw'omukulembeze w'eggwanga, ntula backlash eyaliwo nti abawagizi eno abamu ne batakkiriziganya n'ekyo then ne bakubagana n'abawagizi baabwe n'abayimbi baabwe. Okitegeera, don't you think nti politics nayo ina engeri gyazannyemu industry yaffe okubeera nga eriwo etyo weeri essaawa zino era tugenda kikolera ki? Anyway, nze kyendaba since wakati ne batuteeka the place they put us, it is the one in charge of settling big disputes. Okitegeera, and there's no way the government cannot be involved. Yes. Okitegeera, if there is any politics scenario, I have not seen any politics there. There's nothing political about it. About 2016 bali direct a chick omukazi tajja kwetaaga sugar daddy kuba oluyimba lukola ki, omusajja tajja kwetaaga sugar mommy. I will not need to join any political because sijja kukola drama. I want to no, because I'm getting paid. Yeah. So that takes me back to the issue. The reward. Yeah. Okay. Ensonga endala era nga Frank Ntambi wayogedde ku ki ekiyinza oba nga kiba affectinga gwe n'otuuka obeera onolaba nga sifuna kyenyina kufuna. Nze ngamba oba ne discipline abantu abamu gye beeyisaamu eyinza okwaffectingiramu n'abantu abalala. For example, embeera eriwo wakati wa Allien and Pallaso. Both are good artists. Buli omu mu category gyali. But Pallaso would be playing a key role okubanga he can go international. Nutty Neithan n'agendera awo, Eddie Kenzo like that. But if they hear abali ebweru kubanga gwenga wobeera wano n'owulira nti Davido Lyeri Wizkid they are doing this, Davido bamututte mupuma, kitegeeza nabo batuwulira ebifa eno because they are doing comparison. What are they doing different? Nti nga ffe tetukikola ki tekikola. What can you say about the discipline mmwe gye mweyisaamu however much nti gwe tukumanyi era ebbanga lyonna tukuwulidde ffe ng'abamawulire tetukuwulirangako in any wrangles. Towulira nga wayinza obaawo engeri gy'okosebwamu naawe under the influence of these people, engeri gye beeyisaamu ekiyinza okwaffectingamu n'obeera nga tosobola kukola collab with any international artist n'okubeera nga fan base yo eyandibadde ey'ebweru ekosebwa. Anyway, the chairman, you can't control everybody and how they react. Yeah, we all have the Mayanja family. Yeah, Pallaso made a mistake and he apologized. Nerero namula yadde ku church wa Pastor Bugembe and he apologized. But waliwo abantu abagaininga off of fights and mivuyo kuba nawo kimanyi. Waliwo abantu abagaininga off of mivuyo. So kati abo tosobola controlling. It's up to them if that's how they want to brand themselves. Freedom of brand.
Yeah, and I don't see how it can affect somebody else. Supposing omuntu akikoze wawaggulu nnyo ng'ate ali influential. Okitegeera naye ate kibaanifeya okutujajinga ffenna based on one person. They can judge nti Uganda beeyisa bubi. How can I do a collab with this one? Kubanga already takumanyi, but sometime in one way or another bagamba nti birds of the same feathers flock together. Fena tuli Uganda, you are a Ugandan, Pallaso is a Ugandan. And but just because we're in the same forest doesn't make me a zebra when you're a monkey. Chiba chanjawulo nnyo. Ate when it comes to collaboration, business is business, drama is drama. Maybe you want to collaborate with me because of the drama I've been building. Okitegeera. So kati ndaba tekina ngeri gye kyonoonamu waliwo omuntu ng'ayagala controversy. Okitegeera. Kati gawala akanyewe controversy abakyali mu controversy n'ayiwawo album wano mugamba ne muva ku controversy mugamba album nga yakabi. N'asirikawo n'akola controversy endala ogenda okulaba out of the blue Jesus is king. Okitegeera. So when it comes to collaboration, you can't paint a picture because chaos is everywhere. There's chaos everywhere. Bali pump babiri bakubate kashi bakola because ebitya okitegeera bashata wale bali babiri ne gundi ne stone boy okitegeera bya mu bintu byabwe. Yeah, so I feel like the drama does not affect collaboration. Maybe professionalism. Okitegeera, but professionalism is on a partnership level. Okitegeera, wonna bangandiwa drama nojja tukole deal. Nina okubeera professional. We siba professional okubeera buzibu. Ate nze naye mba ngenda kwabya kuba oli drama ngambe olaba ono twala kukola luyimba ate andeeterako gundi. Okitegeera? Yeah. Ate bw'okebera energy gw'okozesa the aggressiveness gy'oyimbisa toddamuko wali n'ogamba naye engeri gye nnyimbamu bwe nti I deserve collaborations from all over Africa, from all over big artists in Africa. Nanti kati obuzibu obuliwo Uganda is like an open source, an open market. Anybody can come and play their music here. Going to collabo no Nigeria. Yeah, budget design katidi based on him, the artist. Wakati in Nigeria they have every radio club, city, studio, what they have to play 80% Nigerian music. Okitegeera kwali n'abakyali bange ba DJ mulemwereze ennyimba gamba the songs are nice but they don't allow me to play music here. So the best way to benefit ne Uganda enokuba nga erina policy eri similar okitegeera because most countries have it. Tanzania has it, Kenya has it. Okitegeera, I don't know so much about Rwanda but Chemani Uganda doesn't have it. Kati ekyo bwe tukifuna Chobola bagayi bali if you follow them so much bagala nnyo kola zi remix. Why? Because they need to tap on the audience. That is why, because kati singa okuwaka remix tujikola nenjitekako to face it pia kuba gana jumping up because it needs the market here which has a similar system with theirs. So obuzibu just bwa system ya Uganda just open, anybody can come sell and go enjoy money in peace. Era even abantu benagezaako okukola nabo naye bawulira nati ne bagamba investor aba Uganda batya talented artists. They fear talented artists. If you're talented they're like unajja kumpa bill ya 100 million a year. Okitega neta mayimbo ate okwata omuntu ali talented obeera oli kushuwa wini kuba talent weri especially okugattako ennyota mbu alina discipline. Okitegeera mwina kutegeeragana. So never investor baffe wano batya talented artists. You see the people, I will not name names, but there are some people who sign rubbish artists. Naye nga waliwo omuyimbi alina talent. Okitegeera omuyimbi alina wuuli alina talent alina buli kimu discipline everything songwriting because ebitya atudde wali ye n'amuvaako n'agenda kwono oli abeera mutya just fear. It's a fear. It's just a fear. Yeah. So ebintu ebyo byandibadde byangu nnyo ne for me right now I cannot afford to do a media tour. But still I'm okay right now as long as they're working on the system. In future I will be able oba nsobola nofuna investor mu maaso eyo etugenda tukikwasaganya. Nutty ali open for any investor because he says but he is open for anyone who feels like he can engage him and do business, serious business
mutuule ku mmeeza, you do that. As we wrap up, Frank Ntambi yinayo ebibuuzo ndowooza byasembyayo okuba nga kubuuza. Sina bibuuzo passe, but just njagala mwebaza. Zebanga limaze mu ndongo ya Uganda. I've written so many articles. I've done so many podcasts. I've done so many shows and interviews on entertainment and art more Uganda and East Africa. I've never. No, I'm not saying this because indeed I'm not saying this because we know history mabega, but I really find talents ngeza nothing as it distinguished bulungi nnyo okitegeera. Not just his art gwayina gwensikiririzam, but also his kind of engeri gye yetwalamu okitegeera, his persona just outside art yamaanyi nnyo. Otherwise tulabye abayimbi bangi nnyo abazze ne bakola ennyimba ne bavaako because of probably their personalities ebiranga ekontana ne gift mukama gye yamuwa, but nati abibalansinga atuwe mulungi nnyo, engeri yetwala nnungi nnyo, discipline ye nnungi nnyo. Tulimuwulirako mu kavuyo anywhere, tulimuwulirako munakola stunt of promoting a project, tulimuwulirako okitegeera nti kyakulabirako nnyo ekyeyali buli muyimbi wansi avaayo. Is a very good example because he has seen it, he has done it, he's still living it, and probably future ekyali much more brighter maasawo. So Nutty those are my compliments Jolly. Probably tubuulireyo konti nze manyi abawagizi bangi nnyo bemanyi abangamba Ntambi omusajja affe probably abatamanyi kikyolika essaawa zino in terms of projects zolika essaawa zino era basobola zifuna batya abalindirire kiki what do you have in store for them? I have a lot in store. Njagala bajjukiza nti ndi producer kati okitegeera nze seetaaga appointment okitegeera gwenfunira vibe oba ate hiti nyingi nina external disk nga 5 okitegeera naye siri muntu wansasage ekizibu mwagala nnyo ebyonoonese ennaku zino mugoberera abalina byonoonese. If I am your artist genda ku YouTube yange kuliko waka nsiba nti waka okitegeera. Go to my YouTube, check out my music. I'm sure you're gonna enjoy it. Okitegeera, and I'm always in studio sejja kulimbira oluvaano era nzira wa studio. Ate nze wenva mu studio nyinza ovaayo nga nkoze hit yes 5 ate nga nsose kuba beat okitegeera. Producer yenze asooka nakuba, omuyimbi yenze najja nakola ki nayimba. Then ne tukuba discount tugamba no lugenda bakulya, then producer naddamu nakola nyimba zenna folder ya week ngamba okay, now we are in June, week 1. Week 1 project this, week 2, week 3, week 4 kitegeera. Yeah, so please just follow me on my YouTube, Spotify, Instagram, Facebook byonna, you will find out okitegeera. Bless up. Mushawuliddeko, he is the man, the myth and the legend Nutty Neithan. Tukyaliko producer. Yes, so ladies and gentlemen, tubadde Nutty Neithan wano ku Brace Media wano ku the emblem ekifo ekisangibwa wano Empereerwe Gayaza Road wakati wa Starbucks ne Byansi petrol station. Gwe wena ayagala okusanyuka ne bakyalibo jangu waliwo buli kimu, pool table, mipiira, kunywa, kulya, ebyana ebirungi ennyo bye waluluddeko okulaba. Tubeera wano ku the emblem. So jangu oba oyagala party, birthday party, cocktail party, biki, nkuŋŋaana, meeting, it's called the emblem.